abanoonya Kyagulanyi tuwangaala nabo gye tubeera, tulya nabo, tulaba nabo emipiira, era oba oli awo olumbi batuvuga ne ku zibodaboda naye nga bambega abawedde emirimu. Era nga yenna gwe basuubira okuba nti alina akakwate ku Kyagulanyi nti ayinza okuba amanyi gy'ali, kyese naba kutegeera lwaki bamunoonyeza mu balala ne batabuuza Balubongoya, ba leader of opposition, ba Ssennyonyi, sinnakitegeera. Naye nga bwe kyoba omanya nti bafeffetta buli wamu. Kakati obutambi bwafulumye nga bali mu maka ga Don Sheriff, era nga basuubira okuba nti ono personal assistant wa Bobi Wine ateekwa okuba nga amanyi waali oba sinakindi nti gyali mu nnyumba ye. Kale bwe batyo ne basindika abajambula, ekirungi nti CCTV cameras zabaddewo ne zituyamba okuba nti tubalaba, era ku gate bagidde ku bodaboda, kumbe drone already erinze, ne bayingira mu nnyumba mwabadde n'abaana abato aba Don Sheriff, era okukakana nga mukyala we bakuuliise naye ng'abaana babaleese awo bwe batyo, mukyala we nga bakuuliise naye. Naye nga bwe nkutegeezeza nti bano tulya nabo, tutambula nabo, era batumanyi bulungi nnyo, naffe tubamanyi bulungi nnyo. Kwabo eyajjidde ku bodaboda era eyakonkonye ku gate, amawulire gafulumye mbu ye Siraaje Namukangala, Siraaje Namukangala, era nga lino linnya lya Kinyarwanda. Namukangala akolera mu Ndeeba awo, bagamba nti okusinziira ku information eriwo nti atunda pikipiki nzibe, ate nga mu Ndeeba batemeratemerawo nnyo pikipiki. Omanyi bano Uganda abamenyi b'amateeka ate be bakwasisa amateeka, kyovudde olaba nga ffe kikwasisa amateeka ate bamenya bamenyi. Kati ono bagamba nti Manerenda, ate nga bw'otunuulira abasinga abawola ssente, abasinga okuwola ssente wano e Uganda, era baba abo batuusi Banyarwanda. Kati naye gwe mulimu gwe okwetoola eggwanga balina obubanda bungi nnyo bwe bawolera ssente, offices nnyingi nnyo, naye nti atunda pikipiki enkadde enzibe. Kati nno okusinziira ku information eriwo bagenze maaso ne boogera n'essimu ye, abamumanyi obulungi ennyo. Nzijukira sayidi z'eno eSentema waliwo ekyaliwo omuvubuka omwe yajja ne yeewozaako siyenze, mujjukira bulungi nnyo. Mwabo abaali bakuba abantu e Kawempe, amawulire gafuluma nga ab'esayidi za waliwo ekyalo so gundi ono gy'abeera ani Clever gye bayitayo mu Lukwanga, ekwata lw'Essentema n'ogenda eyo, oba ku Northern bypass awo emasanafu n'okwata olw'Essentema n'ogenda eyo ewali National Housing, kati n'oyitirawo ddala n'ogendera ddala gye bayita e Lukwanga. Baatubuulira era n'akanika pikipiki n'agamba nti mumanyiza mukanikira ne pikipiki, n'alala okubeera nga yeegaana siyenze, naye ng'ate abantu baali bamukola ki, baali bamaze okubeera nga bamulaba. Kakati munnange n'ono bagambye nti ali ku 0749 294 25 ye nnamba ye y'essimu. Era kitegeeza nti mwino mukubireko ne mumubuuza nti owange gundi lino eggwanga si lyammwe, mwali badde mudde wammwe. Kati ekikwekweto ekyokunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu kiyongedde okubeera nga kinyiinyitira muganda wange. Kati bw'otunuulira amaka ago basobola kutandikirawo mukyala gye bamutute tetumanyiiyo, kubanga abo abasajja balina emize gyonna, balina emize gyonna, kubanga oba baatuuka n'okubeera nga banoonya bbomu emabega waaba edi mutwe mujjukira mu 2020 baba bakwata tugenda mu kuluka 2021 baatuuka n'okubeera nga banoonya emabega waaba edi mutwe bbomu abasajja abo. Kakati bano babadde banoonya Don Sheriff, era nga bwe nkutegeezeza nti ekikwekweto kiwanvu tebaamusanzeeyo, ne basala bakuulite ne mukyala we bamubuuze endowooza omwami ali ludda wa, atera okujja ewaka
yibwe batajja sente muzifuna mutya ali ludda wa Kyagulanyi abadde atera okujjako awo kubanga Kyagulanyi yakuba dda security yonna yagikuba dada zaabwe ne zikola ki ne ziwunga n'abula ekikwekweto kiri ku makubo mu kunoonya Kyagulanyi yadde beewakana mbu bo birala nnyo naye abavuzi b'emmotoka bakugamba nti tebakukebera nti pamiti oba kiki omuntu alingiza mu mmotoka mu bbuutu ky'obeera nti nno oli mutujju mbadde sinnalabako traffic bwabagamba bayamba ku bipapula nga babinnyonnyodde awo sibalabangako nga bakedde bali saa 11 though on the road bakebera mwana ngambye bakujjako element bwoba wa boda asoka kugaa soko jjeko element tulabo bayeggwe so there are matters nze bwe badde bakebera mu motoka yange teri yangambye leta driving permit teri yatudde ku gundi ku musolo yalingiza wati mu motoka nangamba ggo ne kati ekyo kyangu kyakutegeera buli muntu matters of mu kugezaako okwebaliriza baatugambye nti bakakwata simanya binamu bameka mbu bakabakwata mbu abamenya amateeka ga traffic era nti balina okubeera nga bakola ki ansaringa ku misango egyo babaweereza risiiti basasule babakubeze fine naye ng'ekikulu kya byonna element bagikuggyako oba ng'oli ku bodaboda buutu yonna bakeberayo bwe kiba kisobose ne babafulumya baba nga beekengedde balabo bakuliko atambula agooma atambula bouncinga bagamba ono yeedisigayize nze kati ye Bobi Wine naye byonna babyegaana bagamba nedda ekikwekweto kigenda mu maaso eno kituuba nosooka atugamba nti teri anoonya Bobi Wine n'abo ku mutimbagano abawoza teri amunoonya njagala okubuulira singa bano abasajja bakwata ku Kyagulanyi Ssentamu simanyi kye bayinza kukola naye ng'ekituufu kyo kiri nti abasajja bamunoonyeza ddala era ewa Don Sheriff baabaddeyo naye bamunoonya ne batuuka n'okuba nti mukyala we baamututte tebasobola kumisa moninga ku poliisi nti poliisi bakuyita nti omupoliisi oba agende oba bamukubira essimu genti olina case to answer ku poliisi bajja buzi nga bayoola batwala naye ng'abayoola tubalaba wali mu ndeeba nga bakanika zipikipiki bapangulula zipikipiki naye ate nga nazo bagamba nzibe era nti omwami oyo bagamba nti abeera awo oba okulina opposite n'omukyala asiika emmamba bwe nawulidde bagamba era ne batuwa n'ennamba ye y'essimu kubanga bannayuganda babasobola ogikubako 0749 294 musobola omukubira ne mumubuuzaako kiki ddala ekituufu ekiriwo kati yennyonnyoleko bayi Don Sheriff personal assistant nti naye yabadde anoonya boosi we nti oba baabadde kale kugamba ayina otunyonyola n'omukyala maama w'abaana oyo gyali simanyi oba nti gavumenti efaayo nti okukwata omuntu ng'oyo n'omugya ewaka ayinza okuba yabadde aprovidingira famire naye nga mumutwala mu bintu ebitaliimu makulu nga nammwe kennyini mulemereddwa okunoonya kati mumubuuzaani mutugamba Museveni yadde atulimba nga batulimba ndu 9 mbono Museveni yagaana Bobi Wine okubeera ng'akwatibwa mbu baali bamaze okumutegeera waali ne bagenda okumwebuuzaako kyokka ate bakyamunoonya kati bwe baamaliriza beekubye mu mutima nti nedda kati tumwagala ng'obudde buyise nga yeemuludde nze naawe naye ng'obunkenke bw'amaanyi muganda wange ku nguudo ne maka gaabo bwe basuubira okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yeekwese bakebera mu buli wamu ambulensi basikebera bakebera takisi bakebera bodaboda naddala yimirira jjako element tulabe oba yeggwe Kyagulanyi ayinza okuba ne feesi endala gye yayambala agijjako naye kukwata ka vidiyo n'agizaako eri feesi endala bagamba nti n'emmotoka eza gavumenti ez'amagye zonna bazikebera emmotoka z'amagye eza gavumenti nazo bazikebera era nti zonna zino simanyi zisembeyo H401 zonna bazikebera kuba basuubira okuba nti mwatambulira nabo bennyini balowooza nti nno abamukweka bayinza okuba banene mu magye mu gavumenti nga mwebali abakweka Kyagulanyi bakimanyi bulungi nnyo nti waliwo abamuwagira
ate nga bangi kati n'emmotoka za gavumenti munnange bazikebera bwe ne bwoba mukungu otya weesanga junior officer akuyimiriza ng'akugambye ggulawo ndabe kuba gwe twagala atujja mu ntebe ffe aba DNA atutwala muganda wange temukyusa okukyusa DNA temukyusa okukola plastic surgery